Kale mu customer care Kyobe yani amanya gagaddala Peter ntumiddeko hamudirubawa mwagala nnyo ebyo ebintu bye yeekolakola mbu bino byagamba nina kembala students Kawesa straight out Aromatic Entertainment nakalira ndisaidize kajjansi just nze kuuza ku bantu bange bali batya bagamba batya Aromatic Entertainment kubuze changu kyosobola bombuze ekinanswaza Zena lulungi wakatale ndi bulungi kyekiriwo kakati mukasoma kayangani mulungi kakati mu ogambye eyampasa yani mukasoma ke kirabo an yali azanye ngali ale ka ku LM ojimanyi kyano ya Aromatic tulukula tubalabira ku makula fatulabira ku makula la ku makula kokka kazanyi senga wa Kyobe yani senga Kyobe mukasoma ke mberenge yemberenge senga wa Kyobe yemberenge ajjamu bwatukirako abwatuka bwatu yemberenge ama yemberenge yemberenge senga wani gwe bivemu na ngenda kuwe chicho yemberenge mpozingo yagala gachika ate mama wa Kyobe erinnya lye lyazanyisa muzanyo nali mumanyi nga nazaalwa omuzibu yalina kwata Ina bulungi mu kamera. Muleka mwana. Waaye bagenda kuntwala. Nange. Ngenda ku TV. Ama yeye. Erinnya lya gundi zindera bitata mama Kyobe mwera. Ne mumanyi ngo munazaalwa omuzibu yali mu Ahmed Rubo mumanyi. Wala climax. Kala bana yeha nabera. Namulaba yazanyanga ni climax kale nampija Florence yazanyanga ni climax kama saiseke baga kati nyena mwera atubuze kati tubuze kana ka customer care akaliko kwa kati kalina kalaba naye nzijukira amanya gaabwe kale mu customer care Kyobe yani amanya gagaddala Peter malaga malayo Malaga malayo. Hello center. Bani. Banai. Mukum katali. Bali mukunzi ba mukatali. Conrad. Yawo. Peter Conrad. Neri yawo. Oyagateka manya abiri. Peter litu. Conrad oba Conrad oba ka. Lili yawo si o. Yongera yeye. Conrad. Ziganye. Sene zizi. Kali kwa. Erinya liganye nkwaddeko ttano. Nzirize ttano. Well, thank you so much everybody for watching this channel. My name is Maurice Dance Kaweso. Ekibuzo kimulemi aliddeko 15 mwaddeko ttano. Conrad. Nkubuze zicho. Genda wali. Buza director wa mu. Director mu. Gwe tompa bye nkubuuza. Tompa bye nkubuuza mpe ttano zange. Tompa bye nkubuuza. Okay. Toyise. I thank you so much everybody for watching this channel. My name is Maurice Dance Kaweso. Yes, omulala agambye naye asobola okuddamu ebibuuzo bya Aromatic Entertainment wa maje ino mukwata bulungi.
Bakuita mchalani. Mchala Angel. Olaba nnyo filmu za Romantic Entertainment. Olaba nnyo filmu za Romantic Entertainment. Sinze goberera Customer care. Customer care. Nga Customer care. Ku Makula TV kati kuliko customer care. Customer care nga tetunamuteekayo. Filimu kye yaliko. Tulyoke tuzeeko customer care. Climax. Naye gwe va mu bibuuzo bino. Ebyo byawedde. Ebyo byawedde. Ama Climax kati nga tuvudde ku Climax. Filimu kye yadakawe mabega. Owaye. Ama owange owe. Ama sinze goberera gundi customer care mu Climax. Nampija Florence yakozesa mannya ki? Yazanyangani Climax. Mbuza ka customer care yamba. Lwaki ompa byemba nkubuuza? Nati gwensinza okulaba. Kali nalinga nkola nga sina. Kale. Walaba Allen mu customer care. Allen alina omuvubuka gwe yawasa. Olwokuba alina ssente. Ng'omuvubuka mwavu talina ssente, right? Omuvubuka oyo bali bamuyitaani. Gwe bali bamuyitaani wamma gwe yawasa. Ge yakozesa. Amanya ge yakozesa mu firimu eyo. Tan tan tararara tan tan tan. Sente ziganya. Anti yenze bali bampitaani. Bali bampitaani. Bali bampitaani. Bali bakalajani? Muganda wa Nampijja. Anti bali bamuyitaani. Tukumanyi ngeri omukomu gundi. Omukomu ki? Omukomu makaga. Njagala linnya lye yakozesa. Mu makaga Angela ng'ogendayo okusabayo obuyambi mukomuko. Yalafa tukumanyi mukomu. Erya mukompaayo. Ladies and gentlemen, zino sente zonna zazze nga nina zimalira mu katale. Ne boy, sente zinnemeddewo. Zizo zigaaniddewo. Ebibuuzo tebabimanyi. Mpe ttaano zange ngende. Mpe ttaano zange nkube gye ttaano. Mpe ttaano zange ngende. Ate ebibuuzo bibalemye. Tusobole okulaba akali mu maaso. Omubeeramu abantu ababeeramu nga betusinga okuyagalamu kati abo nga amaaso getera nnyo batunuuliza n'amannya kati oyo tubuuza bano kati simanyi ono yalina kati waliwo n'abavaamu ani yavaamu mwagenda ne mukyusa twakyusa Nakimera Nakimera mulala nze oyo alina mmwe mwennyini nawe kennyini tokyalabika. Kati tukyobala erinnya lyako. Nawe kennyini tokyalabika. Kale oyo bawa Allen gwe yali yawasa baali bamuyita Ntege. Ntege alina erinnya eddala lyali akozesa bali bayita bati. Olaba eno ba Angela bamuyitanga Ntege biki naye Allen yalina lyali amuyita ery'oluzungu lyali linnya ki? Angel zitebe ozirye kale. Zitebe ozirye. Thank you so much everyone for watching this channel. My name is Morris Jevons Kawesa. Biganye sente zange banzirize sente zange lwakuba ndaba waliddewa ka 15 kuli mutwalo anti gwabadde mutwalo no take erinnya eri atubagamaze wampaddeko abiri alina amannya 3
Ombadde kabi. Ate tano zilidde. Kakati mpeni eri okusatu kale. Kale. Yeyiga Conrad Peter. Kati eryayiga liganye kali mpase ne zange. Ono yali zanyanga Ntege nenge eri bamuyita Neri. Nelson nesonyiwa. Kale. Zimzimu wetano. Kale kankubuze ekyo. Kale. Sibabuza manya. Tubuze bye mwasinga kuzanywa okaka sente tayifulira. Ate kati atubuze. Amanyi. Lwaki temukolera manya? Atuwa tukumanyi face. Muno muwe 15. Muno muwe 5, muno muwe 5. Akudde ebibuzo. Atuuse. Amakisinza akwade answer. Ekiriwa. Muno mu kubuza akazanya akaddako nga gundi. N'otunulya n'obaweda. muno muwe 5. Munne soko muwe sikujja ku kamera atonna muwa. Abaganda banganulani. Muwe nanti muwe. Muwe 5. Muwe agenda anonye change. All right, thank you so much for watching this. My name is Morris Jordan Kawesa. Waliwo kati omukyalo omulala wano ayagala kubeera ngate mubuuza naye muwe ku sente. One question 10,000. Bwotako hafu yakyo nkuwa 5. Olaba filimu kyesinga okunyumira right about now. Ndaba katize bwenda basibula bakumakula ndaba miti. Ndaba kenda bakaliko kati. Ndaba neighbors. VIP. Then ndaba customer care. Mu VIP. VIP omulaba. Omulaba. Waliwo omwami bamuyita Hakim. Omumanyi? Omumanyi. Amanya ge agaddala. Obaye Hamis Sebu. Hamis ali banange. Yogera ko nnyo. Hamis Sebu ye azin sirimaine nga manyiko lya Hamis. Okay, thank you so much. Ono mukyala ngambye amanyi. Ono ngambye yani? Manyi oba Hamis Sebu ya Hamis. Manyiko lya Hamis. Kale kankubuze ekibuuzo ekirala otuuseeko olimu. Kankubuze ekibuuzo ekirala. Enrico. Enrico amanya gamatuufu yange. Enrico amanya gamatuufu kyemmanyi nti baba muyita Jordan Kawes, as in sort of that naye nga Jordan Kawes yemmanyiko semanyi oba nalyo kituufu. Semanyi oba nalyo kituufu naye nga Ntege yamukozesa mugundi. Ndiganye nayo. Naye nga manyiko lya Jordan Kawes. Manyiko lya Jordan Kawes. Ate ddala gali asatu. Ddala mutuufu manyiko agabiri. Kubeera we mba mulaba ku YouTube gemanya gatera okuleetawo. Okay, kale. Nina okuwa sente. Twasembye kuki ku VIP? VIP nze wenakomye twasembye nga VIP ne Kansime bagenze nga Kansime yefudde ng'owa polisi nga bagenze kati ng'ekiriwa n'omukyala mbawadde yeni bawe nga bali mu kisenge naye nga nze wenakomye katereka gweko episode ya 52 Kansime ne VIP babadde bagenzi. VIP yabula n'ava ewaka. Yakomyewo tannadda. Yakomyewo nga azze kusaba nti ayagala kudda waka. Naye ate mu kwagala okujja okudda ewaka nga gundi Tigani tayagala abeere waka. Ate ng'ovuiki Tigani yamukolako ensobi teyali yamuwala. Ebibuzo byange oddako bitundutundu kankweta. Thank you so much.
Kata. Mpetano. Well, Yenga, thank you so much for each and everything. My name is Morris Jerens Kawesa. Thank you so much for watching. Nimukatale waneno. Nimukubuza kuba. Bakata kubaita babiri. Ndi kubaita babiri mukatale. Mboza ku bantu boda mu kibuzo kyange bulambalamba nga nkuwayo omutwalo boda mu hafu nange nkuwa hafu matumiliri ngomba bukazi muno ngombe yo musajja nebo oli wa kibuli oli wa kibuli ono bamuwasa sobola mutumira kigana mwegomba tasaka kugattako no onokyusamu nga bampasa buwasa oyagala biwedde n'ekirungi okola ntumiddeko hamudirubowa mbe mwagala nnyo ebyo ebintu bye yeekolakola bino byagamba nina kembala akakeso ayogere ng'ekintu ekituufu nenampijja omutumiddeko owaye nampijja mugambe byakola taka okubeera nga njogera oba obukalukalu byakola ebyo neyekalakasa ebyo oba obuvumu kale alego otumidde kirabo ani kirabo mutumidde nnyo Ahmed Lubowa naye bannange okutumira abasajja bafune batumira abakazi bannaabwe ono bamukola ki ate gwe mulageto yafunda byennyanja byagana mbwakola wale kwegera Romantic Entertainment birabira ddala muyagala nnyo binyuma binyumira ddala kye kisinga okusansa mu firimu za Romantic buli ekirimu temulimu kibi binyuma temulimu kibi buli kimu kirungi watandikira ku firimu kya Romantic Entertainment okulaba amanya ndabye bingi naye amanya agamu otugeera bino tuyiriba nnyo naye natuzirabye pati kiji walaba mu Romantic ne kunyumira noga mwana no pati bine bisajja bizanya oba bine bikazi bizanya kunyumira ezobwenzi zemukola zisinga okunyumira zisinga okunyumira ngo yogero baga yogero ng'omusajja omanya indobanga omutoze wali wano omutoza ayinza okusalako na kugamba we kitegeeza ebyobwenzi bikunyumira nawe oli mwenzi byo binyumira mulimu yekazi ekiddugavu erinnya lyo mbirabidde ekiddugavu kitera okukola oba ku TV kikyo n'ekiwanvu ekyo ekiddugavu aleni manyi alina ebintu byakabi alina ebintu bye omukyala alirudda ayinza okubanga tukola naye wano ayinza okuwulira ayinza okuyamba ng'ogere ebigambo bya aleni owasibye otya ssebo naye mutusanyusa okukazanya Lubowa naye banange muli bayaaye anti abatusanyusa boogera ebintu ng'olaba ddala gye biri ng'ate naye tebiriiyo okimanyi nti egyo emizannyo tusooka kulaba bulamu bw'abantu naye banange kale muzannya obuzannyo ne tunyiga oluusi ne tusanyuka waliisa omwana ebikomando ate n'adduka emisira ate era n'omunoonya obukambwe okimanyi nti abawala ennaku zino baagala nnyo abasajja olw'essente kati Daisy okimanyi yanjagala lwakubanga akimanyi nva mu America kituufu okitegedde kati nange nali nina omuteekamu yembeera nawe n'omulaga mbuno baana gwe ate waliwo ono eyatta bbaawe banange ate naye n'akwasa obusungu ate eddakiika emu nendaba nga bintu oba bya kiyaayo oba bituufu ne wavaayo ate ono gwe bamuyitangani yali afande ng'azze kukwata musikazi ng'ate eno beerimba amugamba wamma oba yamuwayo ne kasente oba yamukola atya kale muzannya emizannyo ne zitunyumira oluusi ne gitunyiiza ekitegeeza omuzannyo gwansobeddwa gwe zikyasinza okunyumira emizannyo gya Romantic sobeddwa
family. Muzanya Uganda muno mwa bakyasi makula chika makula kazanyo tupa abazancha tikulalira nesinga kazanyo kokka muzanya buli muzanya alimu azanya pati abinazanya bulungi nje nyimo laba kati olaba Allen yawa Santege yetegezo bawasa yakamba family musajja munna mwebazo mulabirira ayata ntalisi alinga kasani gwe bofunayo omusajja nga mugagga tumwagala nnyo naye ng'olina boyfriend atalina bulungi sente osobola ozijjawo omugagga n'ozireeta omwafa boyfriend ogweyagala ennyo nsobolera ddala ono nga nzija sente nga ndabira oli gwenjagala kati obo tebuba bwenzi tebuba bwenzi ono obeera omwagala ngaasanyusa naye nga talina sente laavu ne sente laavu etaliimu sente tenyumirako ddala kati oba olina obifuna bibiri abakazi kunsi etwagala biri ekyo laavu na sente kati nfunye owa laavu talina sente nafunayo wa sente n'owa oli owa laavu n'owa laavu era kyekala oba omubye naye oba tolina kyakukola mami kati nga ggwe like we wabeerera mu buwalabo ng'osobola okufuna omulenzi ng'alina sente naye nga omwagalako sente naye laavu nejja mpolampola n'omwagala mpolampola nyinza omwagala mpolampola naye era bw'aba talina laavu nnyo basimwagala anti ng'otuuse n'ofuna laavu ye okimanyi mami osobola ogenda okukuula omuntu ogenze mumukuula n'olookingirayo ekyo kibeerawo naye ate era n'okwagala kuli tosobola kwagala muntu ng'era oba nga tomwagala toyinza kwagala muntu lwa ssente ze omwagala kumukuula bukuusi ate amalabayo omusajja ajja kukwana nga tomumanyi nga toli mulaavu naye ye nga yakulaba dde akwagala era oyiga buyizi omwagala kuba wali tomwagala oyiga buyiga ogigwamu bubi kati era omwagala waliwo okubanga oli ng'ate alina kale ne wabanga gwe tomwagala naye nga talina laavu nnyingi n'akuteeka mu laavu ye n'ogikkiriza naye nga yagireese naye bw'aba tagireese laavu tekola nga sikwagala muwala osobola okwagala omuntu nga talina nga gw'olina naye nga kale okatugeza olina akaduuka ako wookola n'oyagala omuntu n'ogamba nti no twezimbe mpolampola tukole kwagala omuntu nga nze nina sente nga ye talina ku mbeera ya leero ne ku byempiseemu ne ku byoyiseemu sisobola nze nteke mu musajja twezimbe mpolampola anti twezimbyeko emabega abasajja ne batuyiwa oba kale omwagala nga mwavu naye ebiseera bituuka ate bw'afuna sente n'akulekawo lwaki ekyo mukirowooza nnyo nti wafuna babi bakoze omusajja omugjayo nga mwavu n'agaggawala wamala okugaggawala n'akulekawo naye ate waakiri bw'osanga oli omugagga ye n'akuyingiza mu laavu n'akuwa n'akasente kuguma okimanyi mami nti nno laavu ng'oli already alina sente ze oba omwagadde lwa sente si lwa laavu anti mba mwagadde lwa sente naye era waakiri kubanga kuwadde kasente ke anti oba tulina laavu ku mutima mba sirina laavu oba ogenze lwa sente wanyingizaamu mumanyira leero laavu n'ebeerawo kubanga luli omusajja omwavu twabagumira ne tubeera nabo naye obagaggawala ne batwerabira ne bagenda ekyo kyekiremeseza Uganda kiremeseza laavu lwaki olowooza abasajja bwe baba baavu n'akwagala bw'afuna sente lwaki olowooza bakuleka ebiseera ebisinga anti munnange bo baagala nnyo ebinyirira kasita alaba ekinyirira gwe bw'atandisa ekintu aba alaba nga tokyasaana sente ziri mami ebigambo bizimba eri aromatic entertainment ne mukama wange
munange mukama waffe weebale kulabirira abaana baffe bazannya bulungi obuzannyo. Mbebaza bwebaza. Nze mbebaza bwebaza mubali okuzannya mizannyo mirungi, emizannyo egikwatagana ku bulamu bwa bulijjo, gituwe ekyokuyiga. Amina. Mama zakuyise mukyala. Nze Stella Nantale. I'm Sahara. Mungalo. Wow, nice work. Kuzannyira bulungi. Ongera okuyita abantu bajje bakole. Bannange tunane n'okukweza abaana, zi oblo, jacket, empale z'abaana engoye ennungi, peyi layisi ekiseera. Kene mmeka mmeka? Tulinamu 2, tulinamu 3 n'okwambuka waggulu. Tubiseerako ddala. Oli ludda oli side ki? Tuli wane n'okubayita ababiri, Ntebe Road. Yes. Kale. Mami yita abantu nabo. Bannange mujenze zitunda za layisi ndi mutandikira mu 3 mu 5 mutwalo. Ntunda birungi naye munaye nze mukazi eyakoowa abambonyabonya. Akasente akange mukama yakampadde abasajja bansumbuwa n'embeso. Kale mutumireko. Kale ninkwagala nnyo okutuwa mutima gwange byokola binsanyusa naye simanyi wabyokola byokola neno mu bantu aba bulijjo naye ziri ziba character ziri azanya kizannyo yebale ekizannyo atula mu kituule akituliramu ddala Climax yaggwa gwe kukozi kati ogigwerera ku YouTube nenga kyeki. Alright, I thank you so much for watching the channel. My name is Morris Jordan Kawesa. Mbadde mukatale wano kubayita ababiri abamanyi kajjansi ne kubayita ababiri byanjawulo. Ndoza byanjawulo. Mbadde kubayita ababiri. Mabita Morris Jordan Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. Abana Uganda mwebale nnyo okukola. People are hustling so much. May God bless you. May God put blessings in your jobs. Mukama Katonda ayongere okubeera ng'ataaba w'emikisa mu mirimu gyammwe kubanga man okera ku machano ogamba nti no ngenze kucapa ngenze kunoonya kigulira magala ddiba man kye tuba twagala ziba sente kabakajja tewali nakugamba nti no ki just kuba kunoonyaamu sente nenga thank you so much for each and everything. Bapita Morris Jordan Kawesa mwebale nnyo abantu bokubayita babiri mwebale kwagala Aromatic Entertainment obanzireko wakati obanzireko wa naye nga just none mu kitundu kyo nja kujja saawa yonna ngenda kubanga kutuukako okubeera nga ate naawe obuuza ku bantu nkubuuza ekibuuzo kyange oddemu sente ate obeere nga weewangulira akasente oba oli awo mbeere nja kugulira ekyemisana ate oba oli awo nja kutuuka nyambuseemu ne ku steak nga tegukyali mutwalo nga kati kyebiri kive ku kyebiri kidde ku kyetaano kinasinzira ekibuuzo kyenkubuuza oba kati ngenda kukola bwenti ng'ebibuuzo mbiteekako sente kino boddamu kino nkuwa mutwalo boddamu kino nkuwa 2 boddamu kino nkuwa 5. Yes, Morris Jordan Kawesa bwatyo bagenda kutaba kubeera nga atambula nenga thank you so much. Please subscribe, like, comment and share. Bapita Morris Jordan Kawesa, thank you so much for loving me.